WAVAMUNNO we waba waliwo yateeka sente mwena ali mu government ngejja Gaddafi yasinga WAVAMUNNO neteri munansi asinga WAVAMUNNO teri munna ne wabambabazi nawe teyazirina Kutessa teyazirina Kutessa yali yavuwadde nga ali wali ku Kampala Club mama wange bonna bakulangawo Kampala Club Kutessa nga nobota yagala musiba ate familia ya Ameria chambadde ya Ameria kujira familia ya Ameria yalina sente zigimala chovola ba Ameria yanoonya omulimu nga Museveni awangudde nga anoonya gwa secretary nga yasomere Nairobi motegedde Kutessa atula bwati Museveni ayogera omanyi sode yawangudde nale mu ticket bita Kutessa yayimuka n'agamba yagamba mwala wange ono gora bamita Museveni Yoweri Kaguta nali muwanguddeko akalumu 80 tugenda kamuddamu kwate nsawo tuvuwa kyayogera mu meeting wallahi isima yayita ku lyato beba no bayisa ku maato ngaba Nigeria kukolidde. Did you see how that guy was so excited okulinya ennyonyi? It's been long not long yajijjiramu nga bamuzza Museveni nga asasudde mbwe agenda mukola ati naye bamukubula nnyo kati bamuza kasawa bifaananyi isima ate emitwalo 3 yagajjukira $1 yagenda ku kifaananyi ng'amanyi wafuna ekifaananyi ne Museveni mbwe bamuwola mu banka. Kale tubaniriza nnyo wano ku Katwogere Let's Talk amanyi eddoboozi nga bulijjo yenze Shadik Smith okuba nga nkutuusaako ate amawulire ag'enjawulo okuli deep analysis nga nagamba namwatulira ne Kaye wisdom kwe tubeera nga tuba twatulira abantu n'okkuba torch mu nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda wanne wali nakuba tugenda kwatwogera ku 5-point program eya first quarter of the year omwaka 2023 na biki bye tuyiseemu era tugenda kwatunya ku bayimbi abazze okugeza nga Alien Skin Eneisa yanigwa Kopa n'ebyekkomera nga ebyabaddewo tugenda kwatwogera ku Edikenzo Masawo katono nnyo tugenda kwatwogera ku mabaati agafuusa amabaati bwe batusena ogakolamu katyunte tugenda kukomo okokokaka tugenda kwatutunako ku Isima All Access yagenze ebweru n'alangira Kaye wisdom okuba munno ye yalemeseddwa okugenda e Dubai ntugala Kaye omusajja abadde Germany abadde mawanga amala gonna bamuganda batogenda Dubai ezo tugenda kwatusinamu tujja tuno ku masaza ga Kabaka entalo zivuddeyo aba promoter abamu bavuddeyo ne balangira aba minister ba Buganda sekyokka kino kyavuddeyo oluvannyuma kwa munate ba promoter be bamu Abitex ne Bajjo bazzeeyo ate mu Nuupu okubanga beeyanjula omulundi ate ogwokubiri so Kaye nkwaniriza buuza kuba tulaba tugende mu maaso ne Malekano ngenda kugamba kanjidde nyine ekintu obadde ogamba Isima yagambye ate Isima mukuvaayo n'agenda e Dubai first time yenga okuva yava e Sweden mu ggwanga lye Sweden gye baali ne banne abalenyi abangi ennyo yavuddeyo n'agamba Kaye bamumma visa yogenda e Sweden era talina nsi gy'asobola kugenda mulaba mumme ye Dubai olaba mumme ye Dubai ate olwo gala mwanga gadde atugamba asobola okugendayo bakomye olunaku lwaleero era otalutandise anti kaakati oba gy'otandikidde kirina fane kubanga simanyi nange ejjensobola kudda mu kintu kya kyaliyo naye abandaba munaku buli channel wano subscribe kondabira nyiga nakadde kubanga ebyakabi wisdom wavaako ate abakabi n'ebyakabi birabikola ki bijja so bambi tuyambe osubscribing tolabula byengeri yemu gy'osobola okuwagiramu omulimu gonna okugenda mu maaso otherwise amanya gayinze Kaye wisdom mutaano w'omulaalo yakulira ku mato omutali mazzi n'esseriraka bulijjo mbaga twava erengo esingiro ne tuyingira Buganda tuli baana ba Ssaabasajja Kabaka ne twatuuka wano bano be twasangawo bwe bagamba nga waliko wendigwa ffe tugamba tumala kugwa abaana ba Buganda ekizibu naye okugwa nno ye yasembayo sigamba nti agwa ye nantagambwako nantabipingwa nantamanyirwa nantakwata simu nantakwata simu za Museveni okumanya emyaka egi namutadde ku hold atambulira ku nnyonyezo winyidde teyagamba presidential JTM oyo segedde and when I talk about abaana ba Buganda ntegereza ddala ffe abakulidde ano oba oli mukyoli oba oli western nga Kaye wisdom watch naye nga tukulidde ano oba ozaaliddwa wano all we know and we pledge the kingdom of Uganda. Amen. Omukulu ali atya. Mbadde satutandikire side ze nendo za kubanga abantu batano waliwo olupapula baluyita ono Bwiino lwavudde ndokola abantu abagagga bana ne busako ne Kabaka engeri obulwadde gye buli mu balamu embiriizi. Kicho kimanyiko ekyo. Buli omu akimanyi lwakubanga kutya kukyogerako. Nze nayogera ku bintu bya Kabaka ne bangwa ku BBS. Kakati ngamba ko byesonyiwe anita munaye kankubula ekintu mutatange yangamba buli wokolanga kyokolanga kikole mangu
nze first time chemanyi no ragade washimanyi twasula mu State Hospital naye kyatuletera okusulayo long time kyali bye twayogera and the guy was so impressed eno gunte twagijeko mbadde manyi nesi ataddemu kodi kweli nakitadde kweri kasaba government kweri era kweri ani yakuba toli sure ayinza okuba siyevuga ng'otidde olwokwayogera ku bintu bya Kabaka moto bw'otidde no mbadde mpulira omuntu akuba konza neteba bomu ng'ati tuli train mpulira egira So kansubira nti no mba concentrating mba ntaddemu kodi tuddeyo tuconcentrating tuli ku nsonga z'abagagga abalwadde ennyo essaazo etwogera era nga n'omweggulo baamubiseeko okuba muno yadde atufuneko omulamu bw'ensi eno famire ye mbadde nkugamba ebintu bya Buganda buli muntu abimanyi era abimanyi n'obulamu bwa Kabaka lwakubanga batya boogera muzeeyi tomenyeka nnyo teekaawo ku gundi ezo ndaba abantu sola thank you Kabaka buli omu akimanyi nze navaayo nenga bannange ndi mulwadde waalagye n'omwana wange omuwulira jasi bagenze mu zoo naŋŋamba nti baatuuse ne babatwala mu mazzi kati omwana wange kizibu okuvugira mu mazzi agaddugala avugira ku swimming pool yakomyewo ali bubi segere ekintu ekyo kati ninaalagye kati bwe yavaayo ne bagaa ninaalagye ne nvaayo neŋŋana ninaalagye naye nesirabika bubi nga we nalabye saba ekintu ekyo bakisalamu ne bakikabira abasajja baata tali atamanyi okujjamu gwe ng'osazeho butamanya ti Kabaka tali mu mbeera nnungi ne tukyewalako kyogerako wawe okyogerako waliwo abanyiiga kati abantu banyiiga kanoga kati banyiize so ate nga omwandikyo the kingdom mu Bungereza Queen ne waba yebakidde side emu ekyo nekikyanga aganya okyuka they have to inform the people kwabo bakabaka kwabo the kings beba bakabaka mu Rwanda bakabaka abo ababa abantu abwe babaagala Kabaka wa Buganda is beyond being just a mere leader nti bamwagala ne waba yasulidde ku side emu n'atekyusa we need to know nemunange flow of information nzibu okuva mu wantu awo kibadde tekibangawo abantu bakimanyi ng'amasaza buli kikopo ekitegekebwa Kabaka wa Buganda yajja n'akiggalawo yaggalawo yes where is he by the way surprisingly Kronos oba kikyakubiza ne Buddu Hene Buddu kwani abantu ba Buddu balinga abaliko emisamba gya Buganda bwe bazaliwo ne bamagamaga tebamulaba bamagamaga tebamulaba ku last time ne babakuba ekkene Busiro yabakubye ekkene ne Busiro ekoleredde ekintu ekyo bannanga oyo waliwo omusajja lwakwaya mutemumanyi Nsubuga oyo MP oyo omutegedde I think now is the youngest MP oyo guy waliwo abantu nga Katonda abayamba n'abawo omukisa abadde mu byemizannyo ye Busiro for a long time kyobola kyali kyangu omulonda kuba MP kubanga yali nga ateekamu ssente nga MP kati najja n'ateeka oyo guy MP Nsubuga omutegedde namulabye yes we Busiro north is Busiro south I think north Segona ali mu south oba no south si gye bajja gundi si wali wa Nuupu yewe era wa Nuupu epoza mas yesebo wa Nuupu wadde Segona tubadde zikirabere Segona yeweno kyengera bikoze bitoba Busiro bitya naye byonna kasita Busiro gwe mmanyi asinze oteeka ebyemizannyo ku ttiimu ya Busiro kale n'abalagye bali naye kwegamba ng'akikoze nga tannaba MP ye MP Nsubuga Honorable Nsubuga kati ate bwe yafuuka nekikola ki so nze ndowooza build up ebaddewo for a long time kati Buddu we yazze ng'emagamba nga tera Kabaka emagamba kubanga manyi waliwo ttiimu ezimu nga waliwo omuntu zizannya muntu okijje bulungi Buddu ezannya muntu baatuuse omupiira balaba kugenda kuggwa tebalaba ku Kabaka final eyo yanyumye abaana baazanye kati ku last moment ne babakuba ekkene nga kugenda kuggwa kati balina kyakukola Asanya ne gugwa 2-1 nengamba nkwata ku nengamba uli annekene anti ne babakuba egole yajje nankani mu kibya so mbadde mbasaba Kabaka kati ekyo bw'okyogera kera bagenda kunyiga
It was my first time okulaba Kabaka nga tali ku mupiira. Naye gwe okimanyi nti abantu bonna bali mu kwebuuza Kabaka oba batya kubanga munange ebintu byajjamu entiisa. Otegedde ekintu ekyo. Ne katumusabire. Kati oyo Bwiino bwe yakubye bakimanyi abo Bwiino woono Haji Pastor Bugingo bakimanyidde ddala nti abantu abalwadde kituufu balwadde Kutessa mulwadde wadde kale onoyogera ye asobola okunyiiga mukulu wava muno lwakwa waliwo abambise gwe ne banyiiza some of us we are very new attached kuwava muno baasiba mutabani we Sekyanzi nawulira bubi ebyaddala ne ngamba era nze kyovala newunya abawagira NRM wava muno we waba waliwo yateeka sente mu NRM gavumenti ng'ejja Gaddafi yasinga wava muno ne teri munansi asinga wava muno teri munna ne waba Mbabazi naawe teyazirina Kutessa teyazirina Kutessa yali yavuwadde ng'ali wali ku Kampala Club mama wange bonna bakolangawo Kampala Club Kutessa nga nobota ayagala musiba ate familia ya Ameria kyambadde ya Ameria kugira familia ya Ameria yalina sente zigimala kyovola ba Ameria yanoonya omulimu nga Museveni awangudde ng'anoonya gwa sekretary nga yasomere Nairobi mutegedde waliwo family okubanga ina sente nga zigimala kati olaba wano Smith siri mugagga nnyo naye nsolo kwa affording ekyenca ekyemisana n'amata simanya ice cream kati nze waliwo akakana kakagezinika ndese ice cream ekicupa west nekangamba nekamukwata mugani Daddy I need strawberry mbadde buno erate ukale ngolese vanilla andese vanilla kati akakana ojja nokakuba engolo naye lwakubanga wakazi ali mulembe kwati tokawe wa Ameria mama Ameria nkubuuzizaako nnyo kuzinga y'enjawulo mama Ameria katokola bamama nange lwakubanga era namugamba nze ekyamuntamye butamulonda mama tata wange ali amwaganyi wema okota mumanyi bulungi bananyini Kampala Road okuva gyetandikira mpaka eri abasika tebabimanyi tujja bibagamba mpola kati ate nja kuwa kulu byagwe Today wali ku point y'abasajja bana abalwadde abagagga bana kati labayo abagagga abo kamale kyava muno wava muno bagenda okuwamba Museveni ina benze sukka mbibiri wali nza akatabo kirwa kwatika badde wano ninawo kano kono musajja yebayira tujje ku topic manyi kasoma kono bakasoma kajje ko ono aneda rigged okubaka lwamita Dr. Nico ali no Netherlands aina buli gyala form ye Uganda era asobola okulaga engeri Bobo India wangula naye nga atesi we Uganda ayimeri era yakuma n'akaloka nkugamba bana bazungu ayimeri n'akola benzi aina 3 kati kunya emu kuzo yasinga omwakisaamu oba okumwokyesa nga atandise okubanga ava ku map gyali misolo gya URA jajja kitya buliriza kyawava muno kyajja kitya era nakyogere tumukuume wava muno afuna message baali batandise okuleeta ebya email bino bya email zebawusindika ne bagaa tukubanya zebangambako bamanya $885 nense kano seka muyina amaduuka anawa eyo ku William nense kanenga abo bana bansindikidde amanyi fe William mini price gye twakimanga wali ku butter gwe wala ku duka lya butter ku mini price ne kati likyaliwo ssebo lwakwa kati lyakendeera mu bukendeezi buno byagamba olinga oli asumagira oli akendera twayingiranga mu dduuka nga linganga supermarket nga deniriti osegedde nga tujja abaana b'abaloodi bonna nga tugenda mu nnaku weekend mwe tujja oggula engatto ezinatumazaako weekend ate okukoma weekend endala komanyi twambulanko engatto weekend nga emyezi ebiri gyeggwako ne mugabe ate engatto mu byalo nga bakitumanyiza kuŋŋaanya kati zino ziraba kasola benga teranyo ne bayitaga gaba tuve mu ngatto akaituve otandika ebintu wava muno ali kanze kwava muno wava muno bamusindika email kati I think yet tiyakitegeera baba basimunye namba ne mubanjo kale byakubanya musoro byakanga mu sometimes navuga najja ku URA byonna byayogera awo kajinaali munyonyi ne babimutegeeza nti mukuzajja kyatukoze takozati ate kajine sita saga oyo kajja kankulabali eno alabatereza eno UNRWA bana you guys decrease that TV kakati olaba oba close that door kati oba olaba kajina munange ate nga balokole
naye oyo omukazi mukambwe ate nga wadda bw'ati abamuloko nasmailing. She's a diplomat. Ati wuliriza ba diplomat nga bakutugira ensi temanya. Iza baloko ne banawisa aba State House baloko omukazi yakule ku redeemed kati kangubule oyo omukazi Jennifer Musisi bali ku redeemed ngo yambukangako va ku Gaddafi road yogiraba. Njiraba. Government center opposite nga tunatuka ku kizimbe kya Hamu kyasookera. Very good. Manyiwo. Basaba okufa obufi. Nera ba Jennifer Musisi yajja yaleeta omuddo Pascalam n'atugagwa miliyoni 9. Ogwo guli anga ku ototo kyacho kola kakano miliyoni 9. Ne tukebera Pascalam wa miliyoni 9. Ne tugaba bujewa okuzimba fountain. Sevyo. Fountain wava munate yagituwa. Pascalam yali wa 9. Minus leba. Leba maniseza yakwata ebibiri. So abagaga barwadde abo munange abalokole tubasabire bambi nti bonna abaana kati wava munno bambi bwe yayogera Kajina yagamba mundeetere buli kapapula kwata ku WBS je tugeno we twawunzikira ngava munno TV tachajina wava munno thought nti kumanyi ne obugagga kubanga ya riskinga okuddira obulamu bwe obote andi musse nemu naye government entejjukira oyina kuba nogo olaba fedha fa bostana batu yego nogo chimechi kitegeza ekitegeza connection Bwiino ekindi nogo nchivuna ntya mu Luganda nawe twagamba nogo mwana wani that is at least I buy kati bakubuuza kama no who are you oboli mwana wani abakutegeddewo keri mwestana naye tikimala wani kati waliwo kakiri kyovola buli wentuna mu kamera ngamba abantu nti si buli mu westana yenna nti asomedde ku sente za Museveni banji we struggle to reach where we are n'abatubba babale just lwakwanga abantu balowooza buli westana babbi no and it's my obligation buli wenyimirira okola ki okukyogera tibannanga abatubbye bantu okay mulimu abawestana naye abawestana the majority baliyo babonaabona osegera ekintu ekyo kati wava muno yalowooza engeri gyabeererawo Museveni mu buli kimu his privy ku bintu ebimu. I remember Daily Monitor at that time published a story yalinako title omuntu omunene ku headline yayo the fallout of Museveni and WAVAMUNNO. Yes anti kati Museveni yaleka Kajina n'atula ku mutwe gwa WAVAMUNNO omusajja n'ayavuwala who knew ti omusajja yaliisa Museveni WAVAMUNNO sekyanzi basobola musiberuzira Museveni mugende empola taina mutima uliriza kati kankule uliriza kankunyonyole anti kati abantu bagenda kunyingira kuleta ababye ntimanyi abagenda kunyingira anti abayo anti uliriza omusajja no muyambe bwate olokuba mwana MP wembalala ombala city yagura ettaka ly'emulago eryaleirwe omutwalo ogu mu 1200 Debichali under investigation. Ate eriwa wawuli kwa makachikoka wawuli ebya Mr Hotel byagala njogere omukazi bamuleta ettaka lyaleirwe ne bamugamba tuwe kuwagulira naga kwenagulira no endagano zibula bwenkebedde bwentenge endagano eya Mr gomanyi ku ndagano ze nezibule ya Mr Lemure sobulobula ebiyenje biti namugamba tofaayo ebiyenje ne mmese bitabuka yalabikako nga yasasula yetuga miliyoni ku ttaka lyonna njagala omuganda yenna ajje kala akikole ku ttaka njagala omusoga akikole kale njagala omulugwala oba omucapa dola lwaki mutusirwaza bwe mutyo nze ekinnuma nti omu omuwesana wakikola people are going to hate us all of us because of one western wangera omuganda agamba omuliyamamba abamaganya ekika kuotajja fumaganya ky'abanyankole tujja bba waayo ababbye yes bikwe kankubuulira ekintu kimu omuntu omu asobola okubba but we don't want people to say westerners are thieves omu gwe baba banyweza kyova olaba it's our obligation tukuwaayo abantu bamwekola ki ffenna twakula eryo ettaka lyaleirwe singa oli ajja n'agamba ne tulaba endagaano egamba bamuwadde liizi ya myaka 9 we don't have a problem naye olya kati gwe kankubuulire gwagamba obubbi buule sembuule investment yobamu kuba investor bannayuganda abakola ebintu ebiri exploit ne bakola radio zaabwe na buli kimu yeegayirira Museveni mu buwandiike bakita ki bakita
Kigali ky'oluzungu economic symbolism omusindika mu biliyoni eje ya Uganda company eddawo Museveni yamutambuza paka omusajja era asembe yaliwo gwaita bule ezo kuba government ya Museveni kati kankuwe Museveni bali eruwa nawe abakola mu wasobola ko mu PE nedda sasomera yo wachi weyisanga wa PE kati labayo kyenkunyonyola Patrick bitatule yakera mwema najja nanyini Simba era bitatule yankola byo kugalawo Simba Telecom kubanga emusajja alina gundi ikyali yo inayo butabi butono yani pozi nga omusajja yalinga twagulanga Nokia original yes I always respect that guy ngo ogure simu ye no toddamu kuyoya osegera batandika Simba Telecom mu gwanga lya Uganda agitwale South Africa erecho South Africa tiyagitwalayo erecho nedda tebajja kwepika kakati tinaje twakula tumanyiyo kakati echo kimweba however bitatule Patrick lawyer we yavaayo nga bamubanja $1 million 10 recently one obo 10 mumeka namwe musajja sasula sente nga batwala nebizimbe bye lawyer we najja nayimirira mu kooti zaabwe ezo nawandika lawyer gwetogeko senior lawyer mwema n'agamba client wange Patrick bitatule yewola $1 million 11 nga tategedde about Sky's Hotel was it I think uliriza nga kati obazaliza kikaluya kati nga tategedde goma $1 million 11 bozikyusa mu sente za Uganda kalugaye nga 15,000 zijjuza fuso nezifikawo bayira zifika nawo $1 million 11 oli yazeewola defense je yawa mu kooti nga tategedde ne bannange bano bafala batumanyidde nogenda bwoti ne weewola $1 million 11 ye yali defense kitegeeza nabaye we amaloji waayo omusango gwe gwabula gwakomaawo lwaki noogu Dick Matovu yali wali nali ntudde bwe nti lwaki tula oyo musajja Dick Matovu yazalo envubuka tamula ne full figures sikola gana naye but tekingana kwogera bulungi kutaatawo bajja ye simanyi njikulako mutuuzo na twali kubirala nnyo ne mutuuzo ne batula ati ne nakiwala nga bali ne Beno Kibuka omusajja oyo n'agamba president bali baga president oba kubayamba ki nayimirira bwati kati kubanga meeting yali ya luzungu lunyankole kati nayimirira ngegwa ndiza atabitegedde n'agamba president nze ekindeese wange ekyange tebakyogeddeeko ndi wano naye nakawa enkya omulamuzi agenda kusalawo okulanga ebyange bigenda ku mbanja lyennyina eryaki n'akyogera kati wakyogera ati kitwali tudiscussingako pezi naga bamwitaani tibwati nayita ati omukazi naga netutunula mudakika 2 ng'amaze okukuba essimu oli omulamuzi ngamuga biwaki ne badda ne baga Dick Matovu nti n'obutogendayo nkya mu kooti gwaddamu obulira omusango paka Dick bwe yafa abana wewe bali ne meeting kugala baaliwo bakyali balamu so abagaga bano balwala kyengenda okuddako maliriza kyava munno wava munno ne Sembule wava munno ng'ayambye Museveni eyali omunaku n'omukopi kubanga kambabuulire waliwo obunaku obuyitirira najja oyo omusajja nga mugagga omusajja yali mugagga kuva ku Obote 1 kajina najja n'amutula ku mutwe goloza abaana basobola okwerabira ebikolime bigenda okuluma bana abasajja wava munno obugagga bo bonna yabumalira Museveni kuwangula lutalo financially kajina najja n'amutula ku mutwe omusajja n'afira TV kati awo wavudde kubanga wava munno akulidde mirembe byebirwadde bimuluma wava munno badidde omwana we just mitwalo ba $5 n'abagamba extension omulamuzi naga genda mukomera tonsumbuwa lwaki Museveni akuba n'agamba gwe tebakusiba Dick kubanga Dick mumanyi nze Dick mungamba mayo abambalina amanya g'Ekiganda ng'ate bwewaffe yes nga bewaffe wava munno baasiba omwana we ng'omulamuzi atudde bwati n'agamba bagende ku bantu abawagira Museveni kankubule Jennifer bamutulaki Tomu Butime akubira Jora Senyi n'amugamba va ku Jennifer bamutulaki muveeko tomanya muzaala
bamutula kimbulwa kubanga kitaawe bamutera ali ku kisementi inze genosale wakimuyita muzeyi wange yajjukira n'agamba kyekifaananyi kyolaba ku whatsapp yange yanvuga mu helicopter n'agamba musajja mwana gwe bulina kutunoonya omwana yenna owa gundi luti lwankeje n'agamba muganda wuno muzzukulu luti lwankeje muzeyi wange we bajjanga entemawokota olutalo lwali lugaaniddeawo so abagagga bano balwala frustration anti abayo gwekyo kati naye era byakoma ebyo Uliza byange bakusitudde bakulazeeke bakuwadde busumbusa bwabwe n'otunula bwoti era kyobulanze muzeyi saranga gwe wisdom oli proud nti lwaki ati walina okudda mbumbakombe ebigere kunze maama nga bali bwe muwa abasisi bakombe babigere kubanga bo bamanyi abakulidde wano naddala ffe nga bamama baffe ate baganda ate gwe tolina anti bwe bakubuuza no ogenda okunyuya ate maama wange ate yali mumbejja ate wa Buganda simanyi egundi bagamba gundi gende naawe kati wava munno he is so broken frustrated atunulira mu 7 gwe yayamba ne sente ze nga tasoladde muyamba na kintu neki ne bakwata sekyanzi ne bamusiba nga Museveni tasobola nakuba bwati simu lwaki azikuba kuba Patrick bamusime bitatule lwaki Jennifer simanya ani oli owa Uganda Airlines lwaki bazikuba ng'empapula ze teziriiwo how do you get a job ye executive director nga you don't have your original passport how wali kirabye waggwe nejja ku last moment nga bagikoze ebyo nange obingamba naawe damulya yawo ku university ngo passport wagifuna nekolebwawo simanyi transcript teyajja inaako ate sobaako neka nze yagundi postgraduate yange public administration ninako gundi twamugamba abatuwa akatabo tekaliyo mbuye naye yakulemba Uganda Airlines bakikola ekisebawa labayo kati kankubule abagagga basatu bwe bagambye tuli ku bagagga basatu eno program n'okola ekimu abantu bakitegeere one ekigendo zimbya byempulira ebyo bakutesa ebigere ebitya bonna Kutessa agenda n'abalamu Kutessa ali awo nze njukira mama wange omuto ono this is my cousin mama we muganda mama wange alina saluni ewandega bebabera Kampala wali Kampala club nga banyone bakutesa bibagagga bwe batunyumiza goyo Kutessa oyo mulaba Kutessa katobota amutte yagwamu nga bateeka mu lutalo nga Kampala club bamugula buguzi na mwenge oyo Kutessa yes mama wange anti bakwa mumusosola ati abayo bwoba gwe nga gwe mwala omusajja yali omwavu mu 7 ne mukkiriza okusikinga ebyammwe muwala wazze yesibye ku kafu shetas Kutessa ogwo omutaddeko liganda lyo lisodo meeting yali yali esambolo mwete basola bayita mmwe fe bayita kati Museveni yatuuka kakati ne Kutessa na tebasola kuyite okoleyo kyemwe olimanya kikyendi olitegeera tugende maaso anedda nze ebibyo mbimanyi gosolo okunnimba ojja kwogeza bali bayogera Kaye sibyagala ebintu ebyo okunnimba lwakubanga omanya olulimi lumu Luganda okunnimba nze nyina omuntu gwentula naye wano nga mbuuza nga simumanyi era ngamba nti ono kati labayo Kutessa atuula bw'ati Museveni ayogera omanyi sode yawangudde nali mu tiketi bitya Kutessa yayimuka n'agamba yagamba muwala wange ono gwola bamuyita Museveni Yoweri Kaguta nali muwanguddeko akalumu 80 tugenda kukamuddamu kwata ensawo tuve wano kyayogera mu meeting nakwata ensawo ne muwala we ne bagenda abafuna okumanya Museveni n'agamba wow let me tell you something muwala wa Kutessa ali well spoken. I had an interview with her. That lady, she's well spoken. She's so spoken. Just trusting. No, Kutessa nze bayira we bintu bingi Kutessa byanyize. Naye ate tekisoboka bali bampa tiketi nnya ne nvuma katumba amala obwakyo yagala. Nemuvuma ne mugato mmanyira tiketi ani atayeka waliwo gwe nawe muri mu meeting ojobuze falu ate bali baganda eri meeting ya Uganda Line nga nyo muganda
ne Katumba omala tawa biragiro bali ne aba Uganda Airline batuweyo ka first class ni wizido ngegenda wa ngenyonye genda wa bayine gende UK beba manyi nyiza zizi nana bali batukubalira executive director ndwadde ka first kabasobola abatima naye baziwa banabwe olaba aina buli mwezi ayinuna million 15 mboko ba blogger ne ba YouTuber twanoonya bibaziwa baganda batula wali kyambogo obwana ebudda computer buti tuba anti nange chenga tubalabanga singa Smith gwali kachiika kutukubenga tina YouTuber waffe ne baleeta abantu nga tubalabangako mire chikumi mwanga kunyumiza ati ne wildlife nagamba ko dire wildlife je bali batuyitidde tugenda otutukayo nga ba promoting wildlife fwana bwe makere buno wakayigo ko laptop era tulwane omukuze ngamba ne bagamba kikino kye muliko wano ono sina blogger n'omugwenda bakola bati gwe kyotomanyi bamanya nti kimutaddewo contract ya myaka 10 buli mwezi million 10 kati ne bazifulumya ne baleeta obwana bwabwe nabugamba signinga wano nti mugenda funa million 10 buli mwezi ne busigninga ne babuwaya kadde kamu ne bu laptop kati ne babuwaya apcape butulali mu SU ne bwekwana ne bufuna abasajja kubanga oddi obwo bwana n'obwa million 2 buzimala ne babukwana ne bukola enjala ne buta kati nenga bwasayininga tebufuna 10 nenga babwomeka kati naye tebasobola kule kati nze ondaba nze oyogedde ku Uganda gundi Wildlife Authority wolo n'omukyala mweru munyarwanda bulungi bitya yali angamba nanga buzite muleto mwana ngo bajja kugobera wano nze mbako naye waliwo ge nawulidde mu nkuubo Kaye njagala otwala okulabula waliwo ge nawulidde mu nkuubo agaba YouTuber okusiiga ekifaananyi kya Uganda obulungi tolina kitegeera naye ne twasanga ba YouTuber abamu nga tetubamanyi bamanyi tetuliiyo bane tugenda kukola olutalo nakiwuliddeko kiri mu nkuubo singa tukola bwe era ebyo ebintu singa bye bitugatta ne mugaba nani nakiwuliddeko waliwo kino nekino era njatwa omulanga gwange eri omukulu General Salim Sale beonaye bagenda okuleetera si ba YouTuber omanyi kye bakola ku ba TikTok bane Uganda ani atufuga kyeneebuuza babbi neko maya bobbi obuli wano abatufuga babbi wano tubakuta odeyajaga kati abagagga baffe Kutessa abafuluma kyobe namuyita n'agamba sodo va mu race Cheta Kutessa nasikira muyeka kuvolu byakwesula mu ddalu naye wesula mu ddalu akamba yaye yakwesula mu naye Kutessa omulabye mugundi public meka bayitha ekituufu wava munna abadde eyo n'ebintu bye sajja wange katumusabira awo kabaka wa Buganda oyo yaga kale kabaka wa Buganda omusajja amuteeka kode emyaka egyo entundu bamuyina nyingi anti ulira kwetonategeera anti bali bebitegeera njogera mu ngero nkunyonyola bagagga be bakubye mawulire nabibaluma kati nze nkunyonyola buli omu nkuviiridde eringa nkunyonyola ono kino ekyamugwako ono n'alaba Museveni mukamwa kulwa muwala we kabaka wa Buganda amutadde kode emyaka 2 lengera enkomerero yaabwe kale awo nyenyero ngatu just tuyitawo biso okongera bba ku ekifaananyi kibigera ddala mu ggwanga kuba mubira amawulire ne mutabitegeera naddala deep inside gye twandise deep state gye tuba tugezaako okwanalizinga twogerekoko ku ate abantu kye basinga okubanga bawuliriza twogerekoko ku Isima All Access olutalo yavuddeyo n'atandikawo n'omukulu amanyiddwa nga Alien Skin oluvannyuma oli yavudde n'amulabula namuga Isima All Access tudde Uganda Isima All Access adde akatonye Uganda n'agamba nagenda ndabudde Kaye obutaddamu kunjogerako nanjogerako wenakoma wentandikira bwe neeyisima mutuzanya kazannyo ki asiina buzanyo nabwenzanya n'abakadde omanyi nti omuvubuka Alien Skin ajja kukubira Isima muti ekisoboka tatya kusibwa ate kati abaana bava mu ghetto gwe Alien Skin tomumanyi ajjamu kuba eŋŋumi nga mumulowooza bali mu byakusaaga ate kati oyo omusajja ajja mukwata sima bino million 3-5 olowooza abaana ba ghetto baba baagala mbu okubusula ekololo mbusimanya luddawa gundi ani oyo Isima agwende empolo oyo muvubuka era baba muvuma omuvubuka mugaye todde Uganda gojja kungwako ajja musanga Uganda nsi kituufu of course iwa Isima yava Burundi bajja bazadde batambula naye tokimanyi n'otuuka ekawempe wegenda olabe ku bijja byewaabwe kuliko bimeka bw'oŋŋamba ekijja mbu wano wetubadde nti ne tubala ebijja nga biriko 2 n'ekitundu
ekyo kijja kyangeri ki nga biriko bibiri n'ekitundu ono maama kale ono tumutegeera bulungi ono ebintu nga byakunnyonnyola nnyo abantu abamu beesiba ku Uganda lwakubanga bajju mwebali tujja tutegeera obutuuze bwabwe nga bakoze eki ngeno gavumenti ekyusa bangi nnyo bakulabudde ne batakutuusaako buzibu kati okulabula goza kisima bamulabula ate ne bamutuusaako obuzibu nzalian skin naawe leka tasobola nze nkuli wa wali bwayise nzalian skin sisobola kugwira nze bampita muzeeyi ate kati ffe tulwana naawe otuna butunuzi bwoti n'omugamba alyan skin kyekimwogeza oli naakubuuza mumuleete ng'atambuza kugulu kumu oba yali tuddaawo abasinga bagamba karakita ya Iron Skin agikopa ku Bobi Wine anti uliriza gwe kyemutamanyi ati abayo ensi kyetemanyi Iron Skin is Bobi Wine on the stage era Bobi Wine yazzeemu okuperforminga ng'ayitamu Iron Skin yes the moment Bebe Cool yavuma omwana oyo n'agattamu Bobi Wine omanyi kakati Bobi Wine simanye Bobi Wine yakoze simanye ono omwana anywa enjaga simanye alinga Bobi Wine kasita yamuvuma bwatyo Iron Skin bagenda ozuula nga is paying allegiance kamwokya gy'amanyi otegera kyenkugamba kati Iron Skin gw'olaba oyo nga w'omulaba kyekifaananyi kya Bobi Wine nti gwakuzaamanyi buli karakita gwe tewalaba ku Bobi Wine gwe Bobi Wine oyo yakabyako kamiliyoni ng'atudde wazaala nabi bebe tola nti muwanvu bebe ng'avuma bebe ng'okugamba ekigambo Bobi Wine ng'alina kuba Masaka Bobi ng'ali wano ffe twalaba wano fayiti ng'oyagala kulaba Superman Bobi Wine yali Superman gwe mmanye ng'umi njagala ombuulireyo kwabo yali akubye ku Bobi Wine oluyi kati nze nkubulye kwabo bwe yali akubye ebikondi ani gwe bataatuuzaako waazi oyo Bobi Wine Bobi Wine nawe yali tumuyita mu banda goloza tusaaka Bobi Wine ate mu Bobi Wine ffe kitwamwagalako ng'ajja bwati si bino bya kisiru bwakubye bagwagizi ajja bwati mu kitundu n'amanya nti kakati olunaku lwaleero nyina okuva wano nga nkubye oluyika miliyoni okitegere kyengamba that was Bobi Wine Bobi Wine batugamba byali kali olaba oyo mubuuka Iron Skin bamujje wankulukuku ne bamaze kuba masasi yayimiridde bwati ng'engumi agenda okubuuka kuba polisi bwamwe buno obusuleri gunankani bulinga obusuleri mu pitira tu yana agenda alwana na buli kwasa ati nkunyonnyola kati oyo mwana akuba simanya anti enkugamba kati oyo ekyo sikiwagira naye ate mulina okunoonyereza ne babawunsa abo goloza lwaki abawubba abo tebakuba bantu ng'ate abo bawuza bawubba bolaba abo basajja bali trade nnyo badde Afghanistan babaddewa naye omusanga oyo gayi wawubba n'agamba tusubuga kati nsubuga kati atuna nsubuga bameka baakuba ne waba akusitula n'agamba muganda wange saagala okole fujjo naye nga nfulumizza osegeda waliwo babawunsa boosanga for example omuyimbi azze yaliko ebyaddala limba bwe bitya azze kati ekyaliwo teri akitunnyonnyola tuulya sayidi emu ya boxer go bawunsa teriyo muntu musiru asobola kukola bwati n'amala gakuba muntu ki ngumi wategedde okubanga bawunsa oyo yajevuna nze natuuka wano juzi mwanje akimanyi nze ebintu byensinga okwagala mu Uganda bikonde netball basketball osegera fabasa okufuna kadi za YMCA kati banagifula second kuzimba bizimbi byakiri nankani kati tosobola kunga nze ntuuka bwenti ku bikonde twali ku bikonde awo okugunda erugogo ng'abantu bali wali byakwesindika naye abantu abali ku mulya wesi omuntu atuuse mutano omulala yitawo osegera ekintu ekyo because they know my contribution on it oli akulaba nti mumanyi ono serebo kayitewo naye kati osobola okusanga bawunsa nga naye ayagala akulageko toli wakabi ate oluba osigaza tufa Iron Skin mbega wammwe nti nno mbega wani wa gavumenti mu bayimbi kwaye ayambala ebintu by'amagye ayambala ebya ani aleeta ebintu by'ekisiru wuliriza ebintu bya kisiru buli abireeta bya kisiru nange nsobola obyambala but I don't want to provoke these people kubanga banoonya okuba ke bakola ki ke baneekwasa nawe bulijjo kimanyi nze nzaata banoonya bagambye nzaata banoonya wagambye bwe bampitako bonna bantu nabadanga naye mwana oyo kyali
Don't you think alien skin aliens no simbega kamba nnyonnyole mwabagala okuleta ebibuuzo by'ekisiru buli ene performing artist world over akkirizibwa okukwata ene ataya kati ebyo omwana ebyo byayambala kasita alipotinga mu authority tingenda kukola ne Chameleone yabyambalanga ne authority ngekola ki ng'ebimanyi nti Chameleone alina kino ekyambalo bakirabeko ewalala neye taye reporting gwomanyi ki bwe bagamba kasaye reporting emageri ne kala teno gyalese empya mu music industry y'ekibule yaliwo myaka giri oza kuguno omulembe kyakola kwa digital nagamba babbe babo bebe wo mukkiriza obutayogera balete etteeka ono Muhammad Nsereko alete etteeka mugena kuta gundi kati oyo alien skin wajja ora bebe amwogeddeko nayimuka naddeno naye kati omanyi abameka banonya alien skin kati mwogerako omanyi nti YouTube channel yayongedde okukituka buli omwana onya nyimba ze kati ekyo kye tuwetaaga mu industry kye kikuziza music industry ya America yagambye agenda siba Ismail access lwa kumwogerako computer misuse je bajjawo yagambye tabayo ekyakola nze manyi alien skin kyagenda okukola agenda kugula emiguweegi asibe gundi asibe Ismail access ng'embuzi kumuguwa era we mulaba isimanga ennaku ttaano talabika mugende mu ghetto ekawempe munonye ku buli muti agenda musibanga mbuzi amulekaawo ate abana bekawe isimanga netagenda ewa isima tagenda ng'ali mu kafulati ke yegalidde alina kufurunga asatu ku luggi zikola kodi dirwali kati kankubuli yesima mbuli ebbala gye lyatuddemu n'akeesa tasobola atya olaba nze anti ekiro myaka atya amanyi kayoyo asaba munange okumpisaamu empi kaye yo manyi gwe kyabadde isima kyatukoze isima junior mbandi awo nga junior nkubira simanyi bali tabata nabiwandise n'oluyimba bannange olwaboge bali nje junior omutege nangamba junior nga mukulu wange oluyimba Katonda yabadde mwene ensonga lwabugembe bitegeeza ki konze lwaki isima lwabadde ayimba mu nyonyi naba promoting music bwawaffe nyonyi ya Uganda bakozesa Uganda yabadde atuuse isima atamudde ayimba Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga n'atandika n'ekitundu baali basiba nze nanga nakaddiwa ngasomuka apartment mwe bansasulira kati ndi mu nnyonyi ngenda Dubai yisima waabwe ow'emyaka 7 ani yali amanyi mama tingigenda yabadde awuliriza kati nategogoberera kati wamala okuba oluyimba isima nade Katonda yabadde mwene ensonga eya isima Katonda yabadde mwene ensonga ani yali amanyi isima uliriza anti kati buliriza kiringa okujja n'ogamba omwana wa Bwiino nti nno gwe Kampala Solomon gwe oyogeza nnaku onegomba lwakuba nga nsula katwe waliwo manyi omuntu yekaliza mu nnaku kale katulete kale Bwiino katumujeme leeta omwana wa bebe oyo muwala yani ayogera oluzungu yani asubi olabe naawe nabagamba nti Bwiino atuli mu musaayi gwe tulootako ogamba biata okimanyi nti nno omwana Suubi oyo n'omuteeka wali mu kurizoninga ng'ayogera oleeta nono yagambye mbu asinga firo okuyimba mu rizoninga pasa akaana kamukuba omwana Suubi ati abayimbi b'e Uganda banyuma kuwulira ennyimba zaabwe bwe batuuka okurizoninga babale abategeera kati dira oyo omwana wa Bwiino Suubi muteeke nze nange oyo mwana mutya muteeka bw'otyanga omwana ng'alowooleza mu luzungu ne mu Luganda ayogera ayina accent okimanyi kugamba the sound how the lady sounds how the English sounds is so sweet so sexy so I don't know kakati ate nga nkoze so kituufu olwo omuntu ayogera ate nga wayogera teyeekaka kyababa kati ate nga ekyewuunyisa nga taata we omulaba ayogera nnyo Oluganda bali so kalica oyo omwana nze Bobi yagamba
yono omwana atansaze oyo mwana nomuto omanyi waliwo kampuni ya Pampers eyamusayininga nga mwana muto nanga no mwana yatansase asose okujjayo sente z'eddwaliro kakati kumbe omwana ze n'omukisa oyo mwana musimbe ne Dickens olabe batandike reason bagambe earthquake ni take discuss ogenda kulaba agenda okwa mbikopo ngatubalize ensonga ya ko wajjabule kambikopo ngatubalize ensonga ya alien skin okugiva ko speed what magesi chigo alien skin nada kwa katugoliko performing arts ebiro byabayimbe manyi alien skin kyemusaba woba okuba omuntu gwa alien skin ebiro bino tebakyakuba muntu ng'omweraga oli kakujerege gutambe fe tuwatejerega alien skin tokuba kubanga kati Uganda yava wali yaba Bobby bali kati tokuba muntu ngakulaba oli kakujerege muntu ne boti ntiyo kale kivulaba fetwaberanga n'ogane abantu mu Island bagwayo kubanga ojjajerega kamiliyoni tuba tumanyi kamiliyoni agenze kumbe muri Masaka kamiliyoni ngamulaba agenze ne group ye kumbe je byasigadde mabega waliwo kamuze yakavumye kamiliyoni so alien skin first of all njaga kwebaza kula creativity yo music ye nayo etaga creativity baboga music ya ate yo mwana mwebana kamba bule mwegendeze kawempe ne bayagalo gikutwa ku Uganda gwera bana basinga okuva kawempe bakola ebintu nga biri unique oyo mvubuka ayimba ebintu Fikfa Maker no gamba yes Fikfa Maker mbolia yakopani kati alien skin nabe byakola character yo Kaye ya president wa Vice ne kinyumira babayimba byabwe ne character ziba n'abantu Fikfa Maker character yali ya Wizkid etukikiriza tuyino no mvubuka barobaru ne weka wempe was given a chance okuyimba bonna talent Yoma nyinti no Kawempe ina kati huyo alien skin another trending artist still from Kawempe character wa Bwiino yeka moja kukutaido tugende maso tujagenda maso ngatwagala ogenda leta ne chiunyi bonno balayi bakabi kitufu bonno boyogeddeko baka otya kati abayo tegeka ekivulo leta abayimbi gwolabe ogenda kulaba talent true ne waliwo abayimbi bemuleta mu bano b'emachindi barobaro nolabanga bafaanagale bayimba yes bakubye barobaro kwata muddu muteeke wali ku stage aze Fikfa Maker omuteeka awakubiri oleto no alien skin akusatu owerekezeko big eye kwa newe Kawempe nga yagurawo yakolasi tuchali kuna mwatulira zireka yo wisdom tuchagenda maso mbozi tegwa marojja tugenda kumbozi omukulu amanyidwa nga Pastor Rosias Bujingo over the weekend emwe mabega yavayo nalagama kagawedde okirese iso twatu mumaliriza ogambye anti gwe wenyini olinga atugamba yagambye mbu yasuze mu bukikalifa erigu embozi ya Dubai right tuleka ndisima najitunyumiza kubaka tugobona otandiko jinyumya ogenda kujinyumya ate ngategwa marojja yagatu ya isima yasuze wabadde yo Dubai isima Gideon ambadenga